Amanya Musa Dirida ndi mwana nzalwa ye Mayuge district naye nga mbesinga Banda wenkulidde okuva obuto bwange. Nzize olwaleero mu lutabaalo lw'okununula ensi yaffe Uganda, si lwakuba nti nze omugezi ennyo, si lwakuba nti nze omusomye ennyo, si lwakuba nti nze omugagga ennyo, oba si lwakuba nti nze omunene ennyo, naye olw'okuba nti abasajja bano betuyita ab'amaanyi, betuyita abagagga, betuyita abagezi, betuyita abazeeyi, tubawadde obudde obumala. Naye engeri eggwanga lyaffe gye balitambuzizaamu kyensonga lwaki tuvuddeyo mu bungi, mu maanyi ne mu buwagizi Abannayuganda bwe batulaze okujja okununula eggwanga. Ekyafaayo kigamba nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 tetuzze okwesimbawo ku bwa pulezidenti olw'okuba nti twagala kubeera ba pulezidenti, naye tuzze era nga bwe mutulaba, we are Liberation Movement Uganda and we say we act against injustice. Kitegeeza tuzze kulibalatinga nsi, si kubeera baluula, we are servants. Kitegeeza fe omulimo gwaffe ku mobilizing Abannayuganda abali wano, abali mu nsi z'owabweru, ffenna okubeera awamu okununula eggwanga lyaffe, nga tuggyeko ekyokugamba nti nze Dirida Musa nze ayagala okubeera obwa pulezidenti. Tuli mu kukunga ne bannaffe abalina enzikiriza ze zimu ng'ezaffe, ebirowoozo bye bimu ng'ebyaffe, ebirubirira bye bimu ng'ebyaffe, ebyeyo Uganda gye twagala efaanane, nti ku mulundi guno tulina kye twagala okutandika nga Liberation Movement Uganda, kye tuyise Democratic Opposition of Uganda. Democratic Opposition of Uganda tuli mugamba nti buli wa opposition yenna nga tujjeeko okugamba nti tuli mu kwerumaaluma, tusooke tukulembeze Uganda flag nti tulimana Uganda. Abatukulembera kati gavumenti eno eyamusibira mu bbwa yateekawo ebibiina by'obufuzi era bizze bingi olw'ensonga nti tulina okwawukana mu kala, naye nga bw'otunulira Liberation Movement Uganda kisinde ate tugidde mu kala 3 nga zigatta ffenna. Kala esooka ya black kitegeeza tuli Bafirika era tukyebaliza Mukama Katonda nti tuli Bafirika era tetugenda kukyejjako nti tuli ki, nti tuli Bafirika. Kala yaffe ey'okubiri ye kala ya green. Kala ya green nature, it is the environment etusustaininga, yensonga lwaki twalonda kala eyo. Kala yaffe ey'okusatu under Liberation Movement Uganda ye kala ya white. Ne bw'oba ogenda mu ggulu batugamba nti mu ggulu waliyo malayika za kala ya white. Kitegeeza we are peaceful era tuzze tugamba this autocratic government eya Mwami Museveni tumanyi steps ze wakozesa okujja mu buyinza, size twagala okukozesa kuba tetwagala Uganda eddaawo. Tuli mu kujja mu mirembe nga tugamba give what belongs to us. I stand before you, Dirida Musa. I tell you, we are starting our liberation struggle today. The struggle to liberate our country is starting today. We have come to electoral commission to confirm to fellow Ugandans all over the world, in the diaspora, whatever you there. So kati wetwogerera ssaawa 8 olwokuna abantu 132 bakakima empapula ezo, mu abo 5 bazikimye ku lw'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi omwe muli ekya National Resistance Movement, mulimu ekya Forum for Democratic Change, mulimu ekya Conservative Party, mulimu ekya National Economic and Empowerment Dialogue, n'ekibiina ekisembayo ekya Uganda Economic Party. Naye ng'ekyo nga bwe twagambye baasaba okukyusa ate batuuse ku almost mitende egisembayo, bamaze okubagazeetinga naye balinze ekipapula ekisembayo okufuuka Common Man's Party. So 5 ku 132 bakimye empapula ku by'ebibiina by'obufuzi. Ate Bannayuganda bamanyi nti mu mwaka gw'2005 Bannayuganda bagenda
mu kalulu ke bayita referendum ne bakyusa engeri ki eggwanga lyaffe lyerivugibwamu ne tuva mu mugendo gwa movement ne tugenda mu multipartism oba enfuga ey'ebibiina ebingi. So etteeka eryo bwe lyakyusibwa okuva nga tumaze okufuna referendum eyo, wajjawo n'etteeka eddala lye bayita Political Parties and Organizations Act of 2005 nga liteeka mu nkola enkyusa eyo eyaliwo, enkyukakyuka eyaliwo mu bufuuzi bw'eggwanga. Etteeka eryo lyawa akakiiko k'ebyokulonda obuvunaanyizibwa obw'okuwandiisa n'okulabirira entambula y'ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Era bwe twogerera olunaku olwaleero kakiiko k'ebyokulonda ku lukalala olwo waliwo ebibiina by'obufuzi 27. Abamu babadde babuuza nti ebibiina by'obufuzi ebirala nga tetubiraba, nga tebitubiraba okusimbawo